Omubaka wa Mawogula North Honorable Shatis Musherure asibye muluka gwa Kabalekera mu ggombolola y'e Lugusulu mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'alambula abatuuze abafuna ssente za Parish Development Model waabwe batuuse. Abatuuze abalambuddwa wakati mu ssanyu bategeezezza nga ssente zino bwe zajjira mu kaseera nga bayaayanira enkulaakulana nga kino kyeyolekera ku ebyo bye baakola mu ssente zino. Ya gavumenti yashanga nayo ya president kuyatandikire kugamba nayombeka ekishu eki nahinga ekibingo ekyo kutwatungereze za PDM turiyo harugendo rwekyo kagura embuzi 3 nashazaho nagura embata nembata njinaha nembata nyowe sente nkatunga miliyoni miliyoni ejo nkagura embuzi 3 zemitwara 3 emitwara 10 najombekeza ekiju kunkata hindu gambera ndio mukazi wa mani abukuba embuzi zange zire hati ndio mu mbuzi 9. Oluvudde mu kulambula omubaka akubye olukiiko ku ssomero lya Kabalekera abatuuze gye basinzidde ne basaba abakulembeze okubazimbira akatale we basobola okutunda ebyamaguzi byabwe naddala ebyo ebivudde mu nteekateeka ya Parish Development Model. Omumuriko ogu twinemu abalisa n'abihingi mbona omuntu n'abahingira ebyokurya by'ebike areba kuza kubitwara nka Lugusulu ntihari when chairman na honorable tumukatereza yakatare tukatundiraho ebintu bitu ntaho. Akulira Parish Development Model mu muluka gwe Kabalekera Irene Nakayima mu kusoma alipoota ategeezezza nga bagezezza kugabanyiza abantu bonna ssente mu bibiina byonna ebiri mu kitundu era nga tewali atoma. Bakafuna miliyoni 13 mu emitwalo 8 gemaka 14 abaluisa b'embuzi nakagabamu obukadde 87 mu emitwalo 75 gemaka 89. Wabula ategeezezza nga bwafuna obuzibu mu kukozesa ebyuma bikalimagezi mu kuddukanya emirimu gye olw'okuba nga ekitundu mwakolera kya kyalo awatali netiwaaka. Banteeka okukola emirimu gyange naddala egya PDM girimu sisitimu honorable nga nina okutuula ku kompyuta nkapitalinga abantu bano bonna naye oluusi neesanga mbayise e Lugusulu si bwe mba nkyagala naye netiwaaka ensumbuwa nga kyemba nina okukola weewaawo ngezaako okunoonya obutiititi mwe nsobola okugifuna. Mu kwogera kwe omubaka asiimye abatuuze olw'okuba abakozi nti waakiri ssente za gavumenti tezifudde ttogge. Konka twashemerwa muno nga twatayira amaka ana abantu n'abakozi ekibarikwenda munisindika njake mwebale Kabalekera. Ono asabye abatuuze ssente okuzikozesa obulungi era n'asaba akulira eby'emirimu e Ssembabule oba Kaawo okugulawo obutale bw'ebisolo mu bwangu okuyamba abatuuze. Ninteekateeka hata tutakahereza okwokwezi okuturubwa okwakangayo kwa 3 hone kiremere kyenkwanzika igwire ahanda humpurire nikahira aha hona ekiremere nenki abantu kabajemere ente zabo ente kanisiba nigenda ekizubira akatareka yitwigura nenki. Ssente za Parish Development Model zatandika okuweebwa abantu mu muluka gwe Kabalekera mu 2023 nga bwe butuukidde olwaleero bakaweebwa ssente obukadde 258.